abali makomera tetubala n'abatamanyikiddwako mayite tetubala abambalira ku nsiko naye omanyi kiki ekituusewo essaawa zino bwenjogerera kino olw'okuba nti Museveni akalulu kamutuddemu talina results zimulicognizinga nti yawangudde olw'okuba nti Museveni akimanyi nti Kereziya Katolika yamuvaamu akimanyi nti Abaganda bamuvuddemu akoze fujjo mu kubba akalulu Abaganda mutuna kyamulinga Salambwa Lyansenge n'amulwanyisa olwaleero Muganda mumanyi Museveni kyakoze Museveni olunaku lwaleero akuŋŋaanyiza Abaganda abali b'enkwe ne bamusinkana mu State House Entebbe n'akuŋŋaanya ebisajja ebiri by'enkwe bikitaffe mu nkwe ebisajja ebiganda ne bimusinkana mu State House Entebbe muli kategori zibaddeyo ebaddeyo abasajja bakulu mu Buganda bali b'enkwe ebaddeyo Inter-Religious Council abali b'enkwe babadde mu meeting essaawa zino nga Museveni abagamba nina pressure okuva mu Baganda nina pressure okuva mu Catholic Church jjukira nti akalulu akawedde Museveni bwe yali alonda Abaganda teyabassa mu kabineti kati ne bamugamba bantu banne abayaayi bamugamba okukakkanya Abaganda olina okulonda vice president nga Muganda ng'ava mu Buganda ng'ali influential nti Abaganda bamuwulire abasajja n'abakazi bonna bali b'enkwe tebafudde ogamba Museveni nti ebintu by'okoze mu Buganda bimala waayo obuyinza nga muzzukulu wa Buganda bati Kyagulanyi Ssentamu yawangudde akalulu manye ebiganda bino kye bakoze nga bagamba Museveni ffe tukkiriziganya n'okutuwa ekya vice president era tulonze Jebbi Walusimbi eyaliko Katikkiro wa Buganda yawummula nkiddamu Abaganda batuliddemu olukwe olwaleero batudde mu State House eneddakiika 3 tezinnawera bavudde mu muzzukulu wa Buganda bakolagane Museveni Inter-Religious Council etuddemu abasajja Baganda n'abasajja abalala saako ebiganda ebifere ebiri mu Buganda bitaagaliza Buganda kubeera na Buganda na Uganda kulaakulana ne bitula mu meeting ne Museveni ne bikkiriziganya mbu Jebbi Walusimbi Katikkiro yawummula gwe balondanga vice president lwaki mbu mu Katoliki kino kigenda kukakkanya Bakatoliki Muganda kino kigenda kukakkanya Abaganda mbu luli mu kwekalakaasa okwaleka nga baganye Kabaka okugenda mbu yayogera Abaganda ne bawulira ne balekera okwekalakaasa ze factors 3 zibasinziddeko nti bagenda kulonda Jebbi Walusimbi okuba vice president mukulu Jebbi Walusimbi obadde state agent wa Museveni ebbanga lyonna kubanga ne State House mutudde essaawa zino gw'omu ku architecture ba State House eyo obadde ng'odiringa n'omusajja oyo privately nga tumanye obadde odiringa ne Museveni privately nga tumanye gw'omu ku ba architecture ba State House y'Entebbe tukimanyi bulungi nnyo tukimanyi nti ekikuleetedde mu bwavu n'okukkiriza omusango okulya mu mwana Buganda olukwe bwali bwavu ba state mafias bennyini bakuteekamu ani abakuteekamu oyo mvubuka eyakufera ensimbi gwe bayita Sava bawa Joyce Bagabe Manga we yazalamu abaana ye yakuteeka mu deal ey'okusuubula gold n'otunda properties zo worth eziri billions zinga 4 eza Uganda z'ensimbi Sava n'akufera sente n'ogenda bwavu completely kati olwaleero olidde mu mwana Buganda olukwe olidde mu Buganda olukwe nga pressure eri waggulu teri amanyi muzzukulu wa Buganda gyali mukazi we yalumbibwa mu makaage ne bamukolako ebikolobero aliira ku nsiko gwe n'otula n'ennyanja osofiriti bahabulwa mu kaseera kano n'okkiriza mb'okkiriza okusavinga Museveni nga vice president okukakkanya Abaganda kankugambe Museveni nze nga nze omu tolowooza nti ngenda kuwa ekitiibwa Jebbi Walusimbi gwe mmanyi nti abadde mufere ebbanga lyonna okuva liva ku Bwakatikkiro era Jebbi Walusimbi tali president nga Baganda ali president nga family ye ng'omuntu so si Baganda Abaganda bonna abali president nga ye Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II Abaganda bannabyabufuzi bonna baagala enkyukakyuka abali presentinga ye Robert Kyagulanyi Ssentamu omwana Buganda aliira ku nsiko gwe n'osituka ne babbi bannammwe bafere bannammwe ne mugenda mu State House Entebbe ng'okkiriza obwa vice president Kisajja ggwe ku myaka gyo Buganda okuva mu 1962 tefunangako mirembe Museveni kennyini yeetaba mu kutta Ssekabaka Muteesa mu kulumba olubiri Museveni kennyini yeetaba mu lukolo lwa Ttamu Muteesa e Bungereza Museveni abadde ngatta Abaganda okuva mu 1966 n'okutuuka olwaleero akalulu akawedde Museveni yatta Baganda
nakana akalo Museveni asse baganda kiki ekikututte n'enkwezengeza mu mutule Museveni mulyoke mugambe nti bagenda kuluna ku vice president nga mulidde mu Buganda olukwe mulidde mwana Buganda olukwe nga mwalya mu Kayiro olukwe era ne muleeta oyo Munyarwanda nga mwali olukwe ne mulya mu Beni Kiwanuka nga n'entaana eteri agimanyi nga n'agimanyi oyo gw'otudde naye akwada mu vice president gw'otudde naye Museveni yamanye entaana ya Beni Kiwanuka weeri Jebbi Walusimbi ku myaka jjo obadde tosobola gaana ku lwa Buganda n'ogamba sisobola Jebbi Walusimbi batosobola kukkiriza ku myaka jjo ku myaka gye gisigaddeko egy'entondo okuganda nti sigenda kukwenda mu kintu kyo Obuganda bwonna Museveni abuggyeko ettaka alitutte mukazi wa Museveni atutte ettaka lya Buganda lyonna alitutte mutabani wa Museveni Muhoozi Kainerugaba ettaka lya Buganda lyonna alitutte Salimu Ssale ettaka lya Buganda lyonna okuli embiri ensozi n'ebira byonna alitutte Abaganda tebakyalina ebeegikaluba abaana baabwe tebasoma Kyagulanyi ne kimuleeta ne kimujja gy'ali ali mu Kofate Zone n'ajja atereeza eggwanga lyo gwe kisajja gwe Jebbi Walusimbi n'ojja otule ne Museveni mu ntebe mukkiriziganya ofuna obwa vice president ng'omusajja ali ku pressure ensi yonna emutaddeko ekinyiga n'ojja n'otuula ne Museveni okkiriza obwa vice president kisajja gwe mukola ki ku nsi mu abasajja bakulu Abaganda batalina magezi kuno muzzukulu okwali mukazi wokwali n'abaana bo kwe bali mulina kufa mutuulira future ne future z'Abaganda abato abaagala ensi ekyuke mutunde eggwanga ly'abajjajjaffe mutunde eggwanga ly'abajjajjaffe ku basajja kiki ekikuleeta akulonde ku vice president Jebbi Walusimbi mubakakkanye Bakatoliki bakakkanye Abaganda tetugenda kugwa mu kabega kamwe abasajja basedduvutto abatasobola kutunuulira Buganda gye buvudde nawe buli omululu kintu kibi nnyo Jebbi Walusimbi shame upon you Nyandi Yosoferi shame upon you ebbanga ly'obbidde Abaganda ebbanga ly'ottidde Abaganda mbadde sisuubira muntu yenna ayitibwa Jebbi Walusimbi kola kintu kino n'akasajja akalala era mmanyi nti mu meeting eno kati oba kabaddemu amaanyi anja gafuna leeta kuba kabadde kalya mu ngalo za Salimu Ssale era keefuula nnyo nga kahistoriani mwe basajjamu muli babi nnyo omuzzukulu wa Buganda temmanyi gy'ali Jebbi Walusimbi wali ovuddeyo kono okonda eminga ebikolwa Museveni byakoze mu bbanga lino lyonna ne balumba amaka ga Kyagulanyi Mmengo n'ensirika Mayiga n'asirika olukiiko lwa Buganda lusirika teriyayogera kyokka mutudde mu nkiiko musazeewo nti muweeyo Jebbi Walusimbi yabafuuka vice president Abaganda tetukyalimu eyo enkola eriwo in fact eno generation ndala nnyo Jebbi Walusimbi okiikirira famire yo so si Baganda Jebbi Walusimbi former Katikkiro wa Buganda okiikiridde famire yo so si Baganda tugenda kulagirako bwereere in fact n'akayumba ke wasigaza tuyinza okukakumako omuliro ekyo kikubulira akayumba ke wasigaza n'akamotoka ko tugenda kakumako omuliro kuba katuvudde mu kuseka twagala nsi yaffe temujja kikola bintu bya kisiru muzzukulu wa Buganda ebuwanguzi yabufuna temwanvaayo kwogera n'akasajja ke bayita Kayizirayiri Mayengo akasule Muyenga akakayina akawalaata mmanyi omu ku ttiimu badde tudde mu City House Entebbe bibaganda ab'enkwe nkimanyi ne Israeli Mayengo y'omu ku batudde mu meeting eyo lwaki era nafunye yinte olunaku lwajjo nti Museveni apulaninga okweyambisa Jebbi Walusimbi nga bakolagana Israeli Mayengo n'Abaganda ab'enkwe okufomingawo political party egenda okuŋŋaanya ebikolwa byonna ebyagudde mu kalulu bafomingawo party ng'erwanyisa Kyagulanyi nga tewannayita wadde essaawa 24 zennyini enkwezenge ne zigamba zigenda kwendosinga Jebbi Walusimbi okufuuka vice president wa Uganda mboni besisi Museveni Catholic Church emutaddeko nnyo pressure ayina ojjuwa Omukatoliki ng'ate Muganda Abaganda amutaddeko nnyo pressure olw'okuba nti Kyagulanyi amuvuganya Muganda kati kabaleeta Omuganda bakakanya Abaganda tukuddamu nga bwe tutaamuwulirize Kayunga ne twekalakasa Bakatumba Mbale bakuyamba okuzza
kuno tugenda mulumba bulumbi kati kimafia tetwagala byantu byatumanyira tukoye Jebbi Walusimbi wonna woli kitegere nti okoza kamanye meeting ogibadde mutenawuza temunava nayo kati mukyaliyo tugenda bafuukira batujju kati tugenda bafuukira batujju tetugenda kuleka nsi y'abajjajjaffe kutwala basajja bakulu abaganda abatalina nsa Ssaabasajja Kabaka wonna woli nkusaba okuluma kutokuloopera nti yaliko Katikkiro wakukulamulirako Buganda alidde mu Buganda olukwe mu bikolobero Museveni byakoze abaganda mu bbanga lino meeting etudde kati tennayabuka ng'ebaddemu basajja ab'enkwe ebaddemu religious joint council y'abaganda ne basinkana Museveni essaawa zino mu refugee camp Entebbe ne benda obusinga era Jebbi Walusimbi omulimo n'agukkiriza Jebbi Walusimbi omulimo n'agukkiriza naye njala kubuuza mwenna abaganda abali eyo tulikoma ddi okuba nti buli muntu ajja n'asanguliza ettoomi ku ggwanga lyaffe omusajja omukulu Jebbi Walusimbi omusajja ebikolobero byakoze Obuganda gwe kennyini waliko Museveni ng'agamba Kabaka tagenda Kayunga nga ne Kayunga yagamba nti agisaze ku Buganda n'alyoka akuterayo Ssaabanyala ne bakukomya ku ssezibwa n'otagenda mu kwekalakaasa okwaliwo Bannabuganda abaafa basukka ne300 gwe kwennyini wasiba nnyindo ng'ekifunduka ky'olubugo gwe musajja gwe Jebbi Walusimbi olekedde akaseera akazibu ku myaka 7 plus gy'olina otuleta n'omusajja agenge wadde agenda okufa mutusibeko olwokaano ga Buganda esaanewo ng'ettaka lya Buganda ebitundu 6 ku buli 10 ligenze basajja mmwe muyina enkwe abaakatuuka mbadde sobola kusula na kintu kino nabadde ndera nafunyidda information nga ntegezeddwako nti waliwo abaganda b'Emmengo nga badde zijambo information twala abaganda b'Emmengo bagenda kwasaganya ne bayiga mwali baleete oyo omusajja Jebbi Walusimbi baleete n'omusajja gwe mbagambyeko erinnya omusajja abeereyo Muyenga naye Muganda historian Mayengo Israel Mayengo babaleete bafoominge political party ngegenda kuba ekunganya bano bonna bagudde mu kalulu bagifoominge egenda agenda esoba Kyagulanyi Ssentamu information negifuna n'ensirika kati mbadde ndi wane baŋŋamba waisituka waliwo ekiguddewo konze ki meeting etudde kati mu State House Entebbe nti ki Museveni pressure muyitiriddeko ayagala kukozesa abaganda okuddamu okuzanya emizannyo gye konze mizannyo ki nti wotwogerera Catholic Church mutaddeko pressure abaganda banyiivu mbukati ayagala baddizaawo vice president nga Muganda ate nga Mukatuliki mbwera vice president asobola okwogera abaganda ne bawulira Museveni Jebbi Walusimbi alina kwogera na mukazi we Kyosimenti akyaliyo Jebbi Walusimbi alina kwogera n'abaana be Besimenti bakyaliyo kubanga bayawukana mubi okuva Sewava lwe yamufera ssente obumbe busukka mu 3 family asaasaana kati tetugenda kukkiriza bintu bya kisiru ffe tetukolagana muntu yenna yali mu Buganda lukwe eri mu Uganda lukwe omulonze nga yo omuntu akolera omulimu teri Muganda n'ogu agenda kuliza efolofoto wammwe tukoye mwe mwetaba mukutta Beni Kiwanuka ne mwetaba mukutta Dr. Andrew Tankome Kayiira ne mwetaba mukutta Dr. Samson Kisekka ne mwetaba mukutta buli Muganda yenna era ne kyabwe mwagala kweta mukumuta obadde tosobola kutuulako ewo ku myaka gyono gati gavumenti evunze n'eggwanga livunze n'obutabanguko bungi sigenda kuyingira mu kintu kino Jebbi Walusimbi kyekyo kujjayo mu makaago bwe mbanga si mu mwatunda Obuganda kiki ekikujja mu nju yo gemba onzikiriza nze vice president ngenda kusaba Baganda mwenna gye muli buli mwagende ku mutimbagano gwe mwegane Jebbi Walusimbi mugambe tetwagala kumanya ffe Omuganda gwe tumanyi yawangula obukulembeze bwe Kyagulanyi Ssentamu so si bino emmere sigadde ku mmeeza gye baagala obbawa kubanga gweyagala kufuna kafo ng'ofuna at least obukadde nga 5 ba 6 nga gw'otudde mu maka gwe yalakuzzawo maaliyo naye mwe muzanya mwe mugenda kuteeka eggwanga mu ntata kubanga ffe tuli balalamu
twagava mu kalulu nti tukawangula tetwagala kudda mu bintu byammwe ebyo eri eggwanga bwe lituuse ligenda kufuna ekizibu gwe Museveni wonna woli nkumanyi vidiyo eno ogiraba ebitongole by'okwenda bigiraba kebere New Vision kebere mu ntate banakitegeera kati okujja bagenda kipostingayo nze nsoso okujja kibagamba mu live video era mukitegedde bulungi nnyo nti Abaganda abaali mu Ssekabaka olukwe Muteesa Abaganda abaali olukwe mu Beni Kiwanuka Abaganda abaali olukwe mu Andrew Tankome Kayiira ba Dr. Samusoni Kisekka be Baganda era bali mu kulya olukwe mu muzzukulu wa Buganda Robert Kyagulanyi Ssentamu naye nga lwaki gavumenti efuze emyaka 4 essa Abaganda amataka bagatutte abaana tebakyasoma education system nfu nebayise ebigezo tekyalimu omuntu asobola bitegeera bisoma Abaganda tebakyasobola kulya amataka bagabajjeeko Ssaabasajja Kabaka wano lutwamulula ku mugo gwa ntaana era mmwe bakatikkira bawummulanga nawe kwoli tonenyitonyeze era nga gwe Museveni gwe yagenda okusindika okakkanya Abaganda ku lwa Ssaabasajja Kabaka nga mututte omubuwaŋŋanguse Namibia kubanga nakimanya era nakugamba togeza n'ovayo Jebbi Walusimbi ng'okkakkanya Abaganda ku nsonga za Kabaka era ovuddeyo oggyeyo omutwe ku myaka gyo 7 plus bw'obeera inginiya nga tonafuuka Katikkiro ssente ze wakola tezaakumala bw'obeerera Katikkiro wa Buganda ssente Ssaabasajja Kabaka zijja kuwanga omusala ssente tezaakumala kiki ekikulese ku gavumenti evunze Ssaabaganda ofuuke vice president Goza gwe mu Katuli kyasinga Goza abantu bameka abaganya appointment za Museveni Nyenda kusabuli Muganda gyali kano bakakoze kakodyo mbokunafuya Baganda mbojebbi Walusimbi osobola okugenda kati ngenda tugenda kukalakata ngenda bogese bufungize eno generation tetwagala nkwezenge if it is meant to eliminate you we shall do it ekyo nkyogera Jebbi Walusimbi if it is to eliminate you we shall do it tuli mu revolution ndala nnyo tukooya Abaganda ab'enkwezenge mayiga tubaddeko emmengo Obuganda abusaanyizaawo n'Abaganda ab'enkwe mwakirabye olubona emisana era amawulire gayitingana nti abadde PD wa Joyce Nabbosa Ssebogwawo Museveni yamulonze yabafuka presidential advisor ku nsonga z'abataka kuva ddinga abataka ng'ate abataka musima bafuna presidential advisor mu office ya Museveni nga nakyakikoze buno mujja kubuuza Jebbi Walusimbi yalwa abasingo bagala jijjayo nno abasingo munyi mujja ga Jebbi Walusimbi temumanyi kambalage wano yono wano Jebbi Walusimbi yo Jebbi Walusimbi amaze otulyamu olukwe kati yoyo Jebbi Walusimbi amaze otulyamu olukwe essaawa zino akkiriza owa vice president huyo yali Katikkiro wa Buganda Museveni kwe yayita n'atematema mu Buganda n'ateekawo Ssaabanyala Ebunyolo Kayunga ekyaviirako lives mu Kampala ne batta Abaganda abataasasulwa abataamanyikidwa na muwendo ne bateeka Ssaabaluuli ne bamala ne bategeka ne Obwakabaka obw'Ekkoki nabo ne babutegeka ku mulembe gw'ono gwennyini Museveni yatandika okutematema mu Buganda oyo Jebbi Walusimbi yoyo obaka busoma buluti ulira according to reliable sources within the corridors of power the powerful Buganda Kingdom Prime Minister John Baptist Walusimbi is said to land a Joyce job in government. Sources say that Walusimbi is seen as the suitable candidate to replace Jessica Arupo to execute the duties of the Vice President in the President Museveni's regime. Bakugambye nti okusinziira ku
kumakona agavaamu oba gayitamu amawulire agesigika gategezeza nti yaliko Katikkiro wa Buganda JB Walusimbi yadigonna mu lwako ogufu mu gavumenti ya Museveni nenga sources zigamba nti ono bagenda musikiza abadde vice president Major Jessica Arupo okugezaako okukola emirimu gy'obwa vice president mu regime ya Museveni gwe tumanyi nebeerawo ulya bulungi. We have learned that President Museveni has met Walusimbi for 3 times now, holding a secret talks within. We have learned that President Museveni has met JB Walusimbi for 3 times now, holding secret talks, which has given him higher chances to be shortlisted as the likes replacement through. Before, he was always missed because of the political calculations at hand, like last time of official Buganda Kingdom and the Catholic Church, where favorite Kiwanuka II, who was retiring from the office of the Speaker of the Parliament. Trusted sources have now said that the ground is now fertile for him to take on the job, since even Museveni wants to make fence with powerful kingdom and it's young. Kati conditions bamunoddeko ze zino. Bagambye nti ono asobola okwogera n'Abaganda ne bakakkana. Ojja kukakkanya nnyoko. JB Walusimbi ojja kukakkanya nnyoko si Baganda. Bana Baganda bakyuka mukko. Ojja kukakkanya nnyoko na famire yo. Kubanga gwe kenyini weetambikula ebya business ez'ekifere. Oyo nvubuka n'akufera ssente zikuleetedde obwavu butakyasobola kulowooza. Yakufera billion zisuka mu 6 n'otunda ebizimbe byo mb'ogenda kukola gold deal oyo server. Kati akolanga presidential advisor ku nsonga z'abalangira n'abambejjo ly'olulangira. Yakufera ssente Joyce bawa Joyce bagabe manga yakufera ssente. Kati ojja kukakkanya nnyoko abaana bo ne famire so si Baganda. Abaganda tetukyagala kumanya kati ku kintu kyonna kitafavalinga Muganda oba kitayaba Muganda tetwagala kumanya. Abaganda bagoba ku mataka tebakyasoma tebalina mirimu bawanganguse babasse teryayogera. Ojja kukakkanya nnyoko Museveni nga bw'akulonze mbwe ekyokubiri agenda muleetawo mu kubanga yali favorite Catholic Church esobola omukkiriza kubanga n'abadde amutaddeko olukongolo musajja mu Katoliki. Can let me tell you one thing. Mu revolution tetubeesinga ku madiini. Tetubeesinga ku madiini. Catholic Church yayimirira n'egamba ffe tetukkiriziganyira mu kulembeza atulugunya abantu. Tukkiriziganya n'okukyusa obuyinza nga abantu beesaliddewo. Yayimirira ku grounds zaayo. Era kye kyakuviirako n'okusiba Reverend Father Sekabira e Masaka ng'omutaddeko emisango gy'obutujju akulaga ne Kyagulanyi. Kano yagala mulete Catholic Church olw'okuba Kyagulanyi akuvuganya mu Katoliki oppressinga Omuganda akakanya Abaganda olw'okuba nti abavuganya Muganda mbw'ate mu Katoliki. Bino tebiri ku ddiini y'abo Katoliki, tebiri ku Buganda. It's all about the national matters, not Buganda issues. Bino siri genda okojja kakkanya nnyoko oba kitaawo. Yenna nawulira ng'oli onyiigidde ebigambo by'enjogera essaawa zino oli wa ddembe live ogivaako oba ogisanze togiwulira. Bw'oba tolina busungu nga nze kitegeeza tuyagala Uganda era tuli munda Uganda. Omusajja asaanyizaawo eggwanga. Ekintu nti oyo omusajja JB Walusimbi abaddengayo nga buli kimu akiraba ate si lwe lusoose okusekana Museveni. Abaddenga atambula ne mu kalwa kawedde nakuba JB Walusimbi ono nnyo. Lwe yali alina Museveni yamusindika jjimbo era alumbe Kyagulanyi amukkakkanye. Nakuba JB Walusimbi abaddeko mujjukira. Mu kalwa ka 2021 nakuba ono JB Walusimbi. Webale Juliet enamba ya JB Walusimbi yo bagiba waddaawo. Musulenga mugikuba mpaka yiyo bagiba waddaawo. Musulenga bagikuba abasobola mulumbe katukoye ebintu by'okutumanyiira oba kuwoma gye essaawa zino we don't care. Genda okakkanye baana bo famire yo mukazi wo nabakikaakyo si Baganda. Gwe wennyini mu myaka gyo abakufera bali mu gavumenti. Gwe wennyini wali architecture wa State House entebe sente waziteekawa eyakufera wa NRM. Nobeera Katikkiro wa Buganda emyaka almost 10. Bw'oba tewa saving ne bakufera we are less concerned about your appointment. Tukoya akamanyiiro. Omwana Buganda amanyikiddwako nawali essaawa zino gw'otutta omutwego mb'ontudde nzikiriza ekifo kya vice president. Waliwo obusajja message kanti basomere njiba mazo gye basomera esoma bwete.
nti abaganda abenkwe bebayise saako ne inter-religious council ne Museveni ne banne batudde mu State House Entebbe nga ne Jebi Walusimbi mwali ne bakkiriziganya ku factors zino 3. 1 mbwesooka alonde Jebi Walusimbi nga vice president we. Ekisooka kwe kugezaako okuyisaako eddoboozi lye akakkanya abaganda kyamulondedde olw'okuba muvuganya muganda mbw'ate abaganda bamuvuddemu. Oyo olonze mukozi wo si baganda si muganda, oyo olonze mukozi wo so takiikirya abaganda. Ensonga ey'okubiri mbu okukakkanya abakatuliki abakomyeyo ku mwaliiro. Abakatuliki bonna bassa kimu baagala change si bya ddiini. Ensonga ey'okusatu mbu okukakkanya abantu b'Omuganda mbu olw'okuba bo bali abaganda bavuddemu. Meeting eno eyinza okuba nga ekyagenda mu maaso bange ewedde kubanga wenzijjidde zibadde dakiika 3 nga bakagivaamu nti bakkiriziganyizza naye afuuke vice president wa Buganda olw'okuba baagala kuteeka wansi baganda oluffe batusibeko we batyo. Jebi Walusimbi baaba eyakwawula esiridde. Jebi Walusimbi eyakwawula esiridde bukyango lya miyungu ku luno lidde mu Butanga. Mwe mwali mu Kabaka olukwe abaana abaganda baali banyize ku Lwekayunga gwe kennyini n'oyo mukalaga bannanga abaganda mukakkane n'otulyamu olukwe. Era obadde otambulanga ne Museveni nga mukola enkwe zammwe. Ettaka lya Buganda lyonna balimazeewo toyogera tokondemingangako ku ligimu ya Museveni, tokondeminga ku bikolebwa Mengo, tokondeminga ku kuttibwa kw'abantu, okuwambibwa kw'abaana abaganda nga nekyatuuse ku muzzukulu wa Buganda amaka gatakyasula nga ne mukazi wamukozeeko ebyensonyi ebyambyone tonnayogera wabula ositudde omutwego nze nzikiriza okubeera vice president. Ekyo kikafuuwe ennawe bagibateereddewo awo yo Jebi Walusimbi naye temwerabirawo n'akasajja akalaka bayita Israeli Mayengo kasula eyo muyenga y'omu ku bo yemu ku ttiimu eyo era gye badde bagenda okuleta mu Kampala ekole ekibiina ky'ebyobufuzi nga bagenda kuleta bano bonna ebikono byagwa bitandika okulinnyirira Buganda n'okulinnyirira Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bo bali tebunnawera kusaba 24 nga kiba information yadde ekuŋŋaanyiza yegasseeko era okuba nti bamulonze vice president okukakkanya. Ojja kukakkanya nnyo awo tuvuddewo. Ekyo nza mukitegedde bulungi nnyo ekya Jebi Walusimbi. Kati njagala kukola clarification ku information gye nataddejo. Ekyo nkimaliriza information njagala kukola clarification ku information gye natadde olunaku lwajjo. Information yabadde etya esookera ddala. 1 njagala okutegeeza mwenna bannayuganda abatasobola kutegeera muzannyo gwa Museveni gwazanya byabufuzi nga ffe babimanyiiko mutuwe time tumanyonyola ensonga zino. Tobuukira statement gye nkoze nga tonnagitegeera sooka ogiwa obudde. Lwaki olina ogiwa obudde? Akalulu akaggwa tulina bakkomere bakyali mu makomera baakwata nakana akalulu bakutte bakkomere bakyali mu makomera. Akalulu akaggwa bakozesa bakkomere baffe okuva mu kkomera okujja oku blackmailinga president n'ekibiina kya National Platform nti president yabasindika okwokya ekibuga Kampala, okwokya amasundiro g'amafuta n'okwataakinga bizinesi z'abantu abaali bakulembeddwamu Ssaanya Mujahadi n'abalamu abalaba bulungi nnyo ompulya bulungi nnyo. Nakati tubadde tulwanagana n'ekintu ky'okuteeka obutujju ku president n'ekibiina kya National Platform ompulya bulungi nnyo. Kati Museveni bw'ati bw'akola 1 nze nganze omuntu sina utalo na mukulembeze wa National Platform yenna kaabere meya omulonde sirina lutalo na meya mulonde. Statement yange yabadde loud and clear okusinzira ku byobufuzi Museveni byazizanya yabadde etya. Nagambye owekitiibwa omulodi omulonde meya bali mwezo namugambye please mu mbeera eriwo ebyobufuzi olwaleero nga ne president tumanyi gyali bw'otandika nga bakuteeze pate ogende ku pate kino kigenda kuba kyokyesa president kyokyesa n'ekibiina kimalamu n'amaanyi abaana abali mu makomera batya. Aba ena ne bategeka pate ne bakuyita nga gwe tomanyi nti pate za NRM ne bakulikodinga ng'ozina onywa ng'osanyuse bagenda kukwata vidiyo zino
aba state bennyini bazitwale baziteeke ku TV gaggadde baziraga abaana mu makomera gye bali bagambe mulaba muliro mu makomera mbona bemwali badde mu Rwanda bemwali mu Rwanda mwagala change baba bali mu party after party ekyo ekikolwa nga NRM yennyini ekikoze kubanga temanyi bazanya bya bufuzi sinnalumbako bali mwezo kuba sina kye mwagaza mugambe ekituufu kye mmanyi okusinzira kubikola Museveni byakola sinnalumbako mmeya kuba sina nsonga lwaki mulumba no kubanga namusupportinga nenkola buli kimu ekisoboka okuba lukwago so sina utalo naye wabula nadde mugamba akende ku mbeera eriwo kozesa embeera y'obusajja obukulu omanye nti embeera eriwo tebyoma nnakabululu ebintu by'okugenda mu binyuma biveemu alinde embeera ng'emaze okukakkana so sinnamuvumako nti nyumba eno no nabadde mugamba liyo fakiti lwaki nti bwe bakuyita ku pate bagenda kulikodinga video ng'onyweddemu kabiya ozina amazina ng'oli musanyufu mu kyakyanca video zino state yennyini egendo zikwata ezitwale mu makomera bazanyira abaana abali ekitalya abali eruzira abali mu makomera gonna abencu bagenti bembadde mu Rwanda si bano nti ye mufaaki nga bano bali mu pate after pate one state bwemala okulaga abaana abo video abaana bagenda kubeera demoralized mu nda yaabwe bwabeera demoralized kyangu nnyo ate state okuba enkyukira nedda mbaana abo ne bagamba ebigambo ne babacompromising obwongo ne bagamba kati mmanyi nti nammwe tulina ettuu lyammwe nti lyeriruwa bali mu Rwanda bali mu kulya ssente nti ye kati ffe kye twagala muveemu gambe nti Kyagulanyi tusindika commission ABCD mwe tugenda bawa ssente tubawe mu motoka tubawe n'amayumba mumukasita muvune mugamba nti abakulembeze ba National Platform baali bakola ebikolobero ndo ABCD baboyi ne basisita baffe olw'okuba tebamaze obalaga ekifaananyi ekiri ebweru kyangu nnyo state obacompromisinga ne bakyusa obwongo ne bateeka mu mboozi egenda okuva bafuuke basaanya abalala kyenabadde mbagamba nti state nyangu nnyo compromisinga abaana bano nga babalaza video zammwe mu abakulembeze nga mucelebratinga ekyo kisobola ekyusa obwongo bw'abaana abo ne baddamu ne tufuna basanya abalala okitegeera kati nga tunaba ogenda kunona basanya bavudde mu kkomera nga bakyuse ng'ate bankyukakyuka mbamanyi okitegeera kansulenti statement yange mugifunye n'ensonga lwaki nayogedde bwentyo nererayo comrade yamu batamanyi politics nga bambuukidde kubanga tebamanyi mu politics gwomumanyi abamu bacomrade mulaba wano wakwogera kubanga tomanyi kintu kibayita kintu kyamunda kyabyabufuzi n'ekirala njagala kino nakyo nkibasomese mu kitegeere tulwanaganye nnyo ne state eno tutya one tukimanyi nti mmeya bali mwezi omusajja mulokole yali asabiddeko mu kyaki ya Kayanja tukimanyi nti mmeya bali mwezi omulokole yali musajja mulokole nti yali asabiddeko mu kyaki ya Kanki nti nedda ani yalabeko ekifaananyi kya Balamu ng'agenza okusaba mu kkanisa ya Kayanja ekifaananyi kya Balamu yali asabiddeko mu kkanisa ya Kayanja ati nedda kati bali mwezi bakolese mu kkanisa yes nga tomanyi kigendwa kya Kayanja bagenda kutega ekifaananyi ng'oli ne Balamu bwe bakulaga ekifaananyi ng'oli ne Balamu public erina endowooza ndala nnyo ku Balamu wano Kayanja omanyi nti state agent y'omu ku balobisiti ba Museveni mu America ne ku international level Balamu badde avuma Kyagulanyi from A up to Z nga ne wiiki eno ennyini yamuzeemu kati bakusinkanya ne Balamu ne muyina mu kifaananyi yo public ekifaananyi egenda kisoma bula gwe politically ogamba we are here to unite for the sake of the country for the sake of the city yes you are right but the other west side abantu bagenda kira mu nkola ndala kubanga bakuteze kitege okufuna public discussion egendo tukuba nekati kumuli naje nakola video musime bakadama sime basekana muri weru mutulekanira oba bali sente baziriye babadde bagenda kola no please njala tubenga abantu abakulu bakutege ekifaananyi nga tulina bwogenda ki explaininga public egenda kisoma bulala kati
bakusanga batango olina omuntu mu kifaananyi abadde avuma president since 2021 nga avuma president buli lunaku nga ne wiiki ewedde yamuvuma n'olwali yamuvumye ne gyamuvumye baposikusetinze ne mu kifaananyi ogenda public egenda kipasivinga etya public egenda kipasivinga etya kankolaga ekifaananyi kino yes mayor ina right naye mu politics wa Museveni gwe mmanyi akupuleyinga mu kupuleyinga gw'olwokuba nti oli musajja munnaddiini oli musajja muwulize gw'ogenda ku lwakato ne siwa politics babagenda kukuba Museveni bw'ati bw'azannya gwe nga gwe sikunenya wabula olina okukozesa obwongo bugyendagaani aliyo public egenda kundaba etya mu mbeera eno kati bakuzanyisa ekifaananyi kikufuukira ekifaananyi nga you can't even express yourself about that photo era balamu ye ekifaananyi lwakifunye ne kitambula ku mutimbagano already kati public efuna mixed reactions yatuvuddemu teyatuvuddemu no njagala okubagamba meya bali mwezo akyali ku mulamwa meya bali mwezo akyali ku ki akyali ku mulamwa naye ffe bannansi abasomera ebbaluwa mu baasa n'abatakkiriziganya na kusinkana muntu yenna wa NRM wantu wonna tugamba nti ekintu tuba tukiramu ango ndala kati kiringanza olwaleero ndi activist siri mukulembeze mu kibiina temundabanga kunga postinze ekifaananyi kyonna nti ndi mu bbaala oba nti ndi okuppata enjaganya baakatubba akalulu ngenze mu bbaala ndi mukuba ndongo eno nywa soda oba nywa bbiya ndi mbyana ebiwala mbikwata mbinyiga omunyigo video nzirikodinze maze nzitadde ku social media public wadde siri mukulembeze nga ndi activist public egenda kipasivinga etya egenda kiraba etya era yabadde omu kuba activists ab'amaanyi ndowooza ne yabivuddemu oba yalidde naye nga nze nkoze ensobi obutasobola kwefumiitiriza ekintu kye ngenda okukola public egenda kifuna etya olina okufunamu kali akato kati yes public egenda kundaba etya kyenkugambye nti nange kennyini activist atali mukulembeze bwenyenda esaazo nengenda mu kibala nentandika okuba endongo nembera mbyana nga mbikwatirira nywa bbiya ndi hape nnyo nenzirikodinga nenzita ku social media platform abaana basobola okunkuba wano mu wiiki emu mba siriiwo n'essimu ze mbadde ndisivinga olunaku zeesala zonna ne bambulookinga lwaki bambulookinga mbalaza imagi nti ekintu kyawedde nakivuddemu oba nenge yabatunze think twice before you do anything bw'ozanya ne Museveni asobola okusetinga ekintu nekikulya nga gobadde omanyi okikola ku lwa Katonda oba ku lwa unity naye nga akusetinga ekintu ekira kyotamanyi kyenavudde nkola vidiyo eyo nga ngamba owekitiibwa meya bali mwezo ku nsonga ezo kati mwena bakomole bavudde ne mbuukira nga temutegedde message ginabadde mpakeginga kati ogitegedde naye vidiyo gyewakoze osobola ogijja tosobola kubanga tosooka kulowooza tosooka kulowooza tulwana Museveni essaawa zino ba vice president muna basire president tetumanyi waali bano ba MP ab'ensonga bonna tosobola kumusanga mu nju ye bonna baabula kuba state bataddeko emisango ng'ate ekozesa opposition okutandika okulondoola buli omu ng'emulondoola waali babanoonyanga abanoonya omubbi w'akasimu state ng'ebanoonya kati in such a situation tosobola kuvaayo ogenda ku pate tosobola kujubilating oba kucelebratinga kiba kiwa image ne bannansi bennyini batandika beero twabagamba kati already ekintu kye tuba tuzimba nakye tuzimbidde ebbanga oba okitta nkiddamu you have a right to do so but think the repercussions of the people who voted you nkiddamu you have all rights to do so but think about the repercussions or the way how people they are going to perceive that photo, that enjoyment, and those videos which are going to be circulated by the system.
kubanga video state yenyini yegendo yaziririzinze kubanga tosobola kumanya lumbu yekyayogedde akyogedde mu mutima ki. Nange nkuwadde example wano ndi active siri mukulembeze nesinga nkera kumacha bagenda ku pato balengera mu bbaala endongo ngevuga ne recordinga bulungi nnyo nga nkutte ebikazi nnyo nenze postinga ku page yange ne yange bwonya gye mmanya struggle bayinza okukalakatira ku page n'essimu yo neekulema okuggulawo nenga tolina gw'osobola kunnyonnyola bannaye nadde nga ngenzeeko kujjako stress tebazima baagala ekintu eki kubeera permanent activist kulumba Museveni mpaka kuwulira bubi kubanga ye ango bakumanyidde the moment okyusa mu mbeera eno bwete oba okiguddeko. Kankuwa example endala musobola okutegeka embaga oba okwanjula ku lunaku lw'okwanjula bwe luti maama wo n'afa ku lunaku lw'okwanjula bwe luti taata wo n'afa ku lunaku lw'okwanjula bwe luti omwana wo n'afa oba omuntu akuli okumpi n'afa osobola okukontinuwenga n'omukolo ogwo eri agenda okugamba yes nsobola okukontinuwenga nagwo oyo alina right wabula mu Buganda omuntu alimu empeke etoola emera era alimu ak'obuntu omukolo ogwo bagamba tugwongezezaayo tumale okujja ekibamba mu lujja oba mu famire. Ompulira bulungi nnyo si lwakuba tebasobola kugamba nti omufu bamulekeyo mu mochare embaga ebeerewo no kali ak'obuntu n'okubalembera bweri kikakulega ti omukolo tugwongeddeyo mpaka ng'omugenzi amaze okuzikibwa ali mu ddiiro ako kabeera ak'abuntu era n'ensi ekutegeera naye era waliwo agamba nti omulamu mugoleke mu mochare ensi mugitegeeze ejje tumale okulya n'okunywa omufu tunaamukimedda eyo nayo sayidi weeri naye ate abagenda okukulaba nga wafiriddwa maama wo taata wo oba omwana wo ng'okoze omukubagenda oyo musajja talina mpisa temulabeka na musezi ekyo bagenda kigamba kubanga bo mu nkola eyaabwe ekyo tebasobola kukkiriza kubeerawo baga nti omukolo gweyongereyo omukolo guziyimirire tusooke tumalize kino ekiriwo kati nkuwadde example eziwerako ndowooza zitegedde so siri mu kulwanyisa muntu n'omu kuba sirina wenfunira just nabadde njagala bagamba nti vidiyo ezo ezikolebwa oba ezikwatibwa baziteekera abaana mu kkomera ne bazizannya gwatakimanyika nkunnyonnyole Museveni okukyusa ssaanya ne bakomredi abalala bakwatanga videos ez'abakomredi abalinga ku mikolo egy'enjawulo ne bazizannya ku TV enene mu muwolo anabagamba mulaba bano si mugamba nti mulira mu struggle nti bano bakoze kino oli akoze kiri oli aguddewo ennyumba ono akoze kino bagamugamba ki ne bakusuubiza ssente ne bakusuubiza emmotoka ne bakusuubiza n'omulimu ne bakusuubiza n'ennyumba ne bagamba genda oyogere Kyagulanyi n'emmundu Kyagulanyi mulyekera Kyagulanyi akola ki va mugenda kwokya Kampala ffe tukuwa buli kyoyagala ne mukomera tugenda kutta tukugyeko emisango ekyo bakikola nga basinziira ku ziri video z'abazanyi obadde tabakimanyika nkibanyonyole Museveni buli kintu kyonna asobola okukikozesa against his opponent kati olwadde anoonya legitimacy aginoonyeza kwani ku Dr. Zena Zedriga aginoonyeza ku Jacqueline Mbabazi vice president aginoonyeza ku Mwanga Kivumbi aginoonyeza ku family ya Mwanga Kivumbi wiiki ewedde nabagamba nti bagenda kukosa basajja b'Emmengo omuliro Elias Lukwago babuzeebuze Mwanga Kivumbi golooza lwaki bantu bonna lwaki abantu bonna nakiro temwakitegedde kuba nabadde bagende bazanya politics ba state agents bakulietinga ekintu ekyo batekinge over Mwanga Kivumbi omuntu yenna alina powers of Antony eza Mwanga Kivumbi alina kubeera mukazi we oba baana be lwaki Lukwago bagenze mu family ya Mwanga Kivumbi gya muzaala gye bafunye powers over Antony nabagamba omukazi yagaana omukazi nga ye yagaana ne bakozesa family ya Mwanga Kivumbi ne bawa powers over Antony era ono baluwa n'agita eraga nti yagenda okukoza Mwanga Kivumbi lwaki it's a political motivated move okulaga okuba nupu ne baloya baayo tebasobola kuwolereza ani Mwanga Kivumbi mwena temwakipikinze mu mutwe
Lukwago wazora ku press conference agambye atya. Akogambye mbu temugwa musubi tugenda kulwana. Era ffe kigenda okusokera ko ddala tugenda kulwana na political prisoners bonna. Aina ba political prisoners bameka mukomera. That is their capital. A capitalizing kati kuba political prisoners. Begenda capitalizing kabafi. Aina bameka. Lukwagala political prison oku bamuyitandika nakiza besigi. Obula wayogedde agambye tugenda kulwata mugwa maanyi tugenda ku kyeyaffe tugenda tala kulwanya ba political prisoners bonna batebe bave mu makomera. Alina omu naye nga capitalizinga ku ki kumwe. Lwaki? Kubanga omuntu yabadde alina okufuna pass over okuwayo obuyinza okweza yabadde muka Kivumbi nga Kivumbi oba bana bamwanga Kivumbi babuuse mwanga Kivumbi family ne bagenda gye bazala mwanga Kivumbi gye bafunye pass over Anthony. Nakyo mwate mukitegedde kino kiba kikuba ekibiina era mwatandise okiraba ku social media muga Nupu baso balina baloya lwaki mwanga Kivumbi vice president yabuuse baloya ba Nupu bonna n'agenda n'afuna Lukwago. Mwate mukipiikinze makulu gakirimu buli kimu Museveni akizanyisa politics to weaken his opponent. Mwate mukibuuse ba political prisoners bonna bebasaba 221 nakati abadde ludda wacha batabawolereza era bakomekereza nga bakuba muyizi bakomekeza bakuba bakanso katana bakomekeza bakuba gesigi bakomekeza bakuba musisi bakomeza bakuba no yaban NUP mutabasobola tebayina guts zisobola kuwolereza mwanga kawa mbagambye politics wa Museveni okumutegeera kijja batwali ebbanga ddene nnyo gwechola bange ekituno ya capitalizing ko katika nkulaga kifaananyi kino akulaga kifaananyi kino oli ko otegeere kyenkugamba ojja kitegeera bulungi nnyo. Chenjogera ko ogenda kitegeera bulungi nnyo. Ekifaananyi kyo kiraba ekyo nga bw'okiraba kyabadde well set nga bagenda kita for public discussion nga ye musajja wattu bali mu ezo is a holy man. Wabula bana ababiri bano bebade bagende kifunamu for their political agendas bana babiri era ndowooza olaba engalo bw'ozira bulungi ne face zaabwe kati bulijjo mbasomesa facial expression ne body language kati njagala otunne body language eri mu kifaananyi kino facial expression body language eri mu kifaananyi ekyo. Soma olulimi lwa face zoogera ki omubiri gwogera ki ebikolwa byogera ki singa yabadde unity nga bajagala nga tekyabadde political motivated Kayanji yabadde alina okukwata omunga bwakutte ebbalamu n'akwata ne bali mwezo guno omukono ogulaba due to their political games bo beekutte oli bamuleka nga is the old man out. Tuna face expression ekyongo kivuddeko. After the service, mwalabye video Kayanja ziyakoze ne Balamu ziyakoze n'ajerega president haveyo aje tumutwala agenda yogere ne mukulu we mukulu we jera muhozi Kanyarugaba amwe kifo kyayagala gwagamba nti munyonya unity kubanga bakuyita naye nga bakimanyi nti gwo badde otambula president across the country nga mukuba campaign kitegeeza bakulabanga namba 2 we. Mumpulirize bulungi nnyo Lord Mayor omulonde ow'ekitiibwa ennyo bali mwezo okusinziira ku campaign nga bwe zibadde gwo abadde omukunzi okunoonya ensimbi
ero badde ku campaign trail no gibaddeko ate kati mu public bakulaba nga namba 2 wa Kyagulanyi ng'ovuddeko ku vice president kati balaba namba 2 wa Kyagulanyi ng'ofunye bifaananyi by'otaasose kwanalayizinga lwaki bampita mu kaseera kano lwaki balamu waali ng'okimanyi nti balamu abadde avuma president kubanga the moment they called you or they invite you first study the situation. Anya ku invitinze, what is the purpose of that invitation? Kubanga their purpose was to confuse the public. Toyina buzibu. Nyongero bagamba nga njogere kigambo kino. Bali mwezo tayina buzibu tanabera compromised. Wabula emizanyo gye bamuyitamu gy'atannamanya emizanyo gye bamuzanya egy'ebyobufuzi. Nchiddamu Mayor waffe bali mwezo tanabera compromised ali kwalali 100%. Naye political games ze bamuzanya tannazitegeera. One state yetegese party ne bakuyita olwokuba nti you are elected mayor n'otasooka kuvaluwinga ani ampise. What is the purpose? According to the current situation, am I supposed to go there? You evaluate the situation to know. The situation doesn't favor me to go and attend the parties. No chiteka mbuongo tisijja genda. Mbabulidde lwaki bamuyita kuba Kayanja wakubira. Who is Kayanja? Kayanja is Museveni's lobbyist. Tuchitadde Kayanja since he became a pastor tavumirirangako kikolwa kyonna kikondeminga Museveni. Wandibadde osooka n'omanya lwaki lwengenzeeyo Kayanja lwavumiriddwa ebikola bya Muhoozi ebyokulumba Babi. Yakikoze kubanga you are there in your presence. Babi bamulumbira wagenze mu church? No, kubanga bakuzanya matatu w'ebyobufuzi. Kati meya ngenda kusa muganda wange tebakuzanya politics, tebakuzanya kyanisi w'ebyobufuzi. First evaluate webankubidde essimu ku pate mu mbeera eno osobola okugendayo nti nedda. Ankubidde essimu eno musinkana nsobola okumusinkana okusinziira ku political situation nti nedda. Ekifaananyi kye bankumire gundi tekindeetere buzibu. One, gwe ng'omuntu very humble and jolly omutima gwo, naye public egenda kiraba etya? Public egenda kiraba etya? Ofanga nnyo ku public opinion. Or it's the public which voted you in that office. It is the public which voted you in that office. Baagala ki? Ebirowoozo bibiri ku ki? Ompulidde bulungi nnyo muganda wange. So meya sina utalo naawe. Nabadde mpa public opinion yange era nga njitegeeza bannayuganda nti bakozesa ensobi bakuzanyisa emizannyo emikyamu. Kati bakomrede bakoze video nga munvuma. Yes, you have a right to do so. But after this explanation, ogenda kukola ki? Kubanga tomanyi. Kugambye Sanya yagamba ko Museveni alali sisobola kujoyininga eno wadde okukolera. N'abale bagamba Museveni tusobola ne balemera ku Kyagulanyi. Bamachete bamugafe tusobola. Neko manyi how many times ba state agents gye balumba abaana mu makomero baga ebibozibozi bitagatta. Nga bakozesa ekintu ekyo. Baleta video bazite bali bagenze ku mukulu bali ba celebrities bali bakoze bati omwana ga bwe banga nani kiki ekidda konti katusobola okubawa ssente tusobola okubawa buli kimu ne tubasasula mugenda kukola omulimu ABCD abaana bagugwamu. Eyo ne statement gikomezaawo. Nduza mufunye bulungi ba comrade eyakoze video ng'ovuma sina buzibu wabalimye balire ddala. Naye kati otegedde ekinyusi kye nabadde ngamba. Kubanga bweno ganti tebalina mugaso ne bali asente bazigiye kubanga they are meant to do that. No. Tebali meant kola ekyo. Goza lwaki omubbi wabbe enko kasooka gikweka. Tasobola kulira mu bantu. Alya yeekwese. Tosobola kulaga public. Public erina image ndala.
bwogiraga image eriwo current public egenda kugatta kiki tuliko ekyo mukitegedde bulungi nnyo nakyo kivuddeko saagala kirwako ndowooza nkibalaze bulungi nnyo nkiddamu okugandibwa comedy yenna eyanvumye siina buzibu naawe neyanziza munnange niye olasooka ng'omanye omusajja ono ekigambo kino akyogedde ng'akijja ku ki nkijje ku kye nakugambye tulina history wa comrade abaabuzibwabuzibwa olw'ebigendo bya Museveni ng'akozesa obutambi obufaanaganiza kono bwafulumye n'ebifaananyizo bwe byafulumye kuba ekifaananyi kyokka ekisobola okwokyesa naye nga gwe omutima gwe olina kifaananyi kiraba naye tebaagala kulaba kifaananyi ekyo okitegedde bulungi kati wano tuvuddewo kankole statement eno wano angenda kusaba abakulembeze ba National Platform okuli Oweekitiibwa Joel Ssenyonyi SG David Lusi Lubongoya n'abakulembeze abalala temuyita press conference currently no musooke muyite meeting ey'abakulembeze bonna abeesimbawo okuva ku councillors ebero C3 ba mayor ebero C3 ba councillor ebero C5 ba mayor ba chairman ebero C5 ne ba MP abawangula n'abagwa bonna mubayite musooke mutuule bwe mutuula musooke mufune resolution eruwa 1 akaluba katubba kubanga 48 hours byabaka majeno okulangira mu results tazirina mugende mugobere tweet zani za Amsterdam Robert Amsterdam zali mukole sawa zimu apushinga ekintu ne ba sente mu America bakipushinga ne bunza abantu bakipushinga wabula tetunafuna joint press statement je tuyita joint press statement yeruwa buli mukulembeze yenna eyetaba mu kalulu oyina obujulizi Museveni ng'asindika amagye gakuba abantu gabba box gawamba abaana gakola buli kimu ekikyamu mulina obujulizi nti president yawangula ku buli tale center yonna president yawangula byabakama n'akyusa obululu ne tubasaba nti musooke mutuule mwerowooze okukola statement eyawangula nago baawangula statement gye mugenda okukola yegenda okusinzirako ne president gyali okumanya nti nina abantu bennaleka abalwanirira eggwanga n'abanwanirira bwe mmala okukola joint press statement eno mugisavingi ku embassy zonna n'ebitongole byonna mu Uganda n'ebweru w'eggwanga kyekintu president yandibadde akola ng'ali eyo mwe mubadde mulina okukikola essaawa zino okondemminga n'okulaga ebikolwa byonna ebikambwe ekyo kiri under your constitutional right ne bw'ona okikola ng'omuntu okikoze individually abantu bagenda kugamba nti olina oba weeyagalizanga omuntu gwokola statement eri individual statement eba tegenda tugasa ne mugikola nga mwekuŋŋanyiza mwenna abaali mu kalulu nga mulina ebifaananyi mulina video mulimula buli kimu kikola amakulu kubanga agali ewamu geegaluma ki geegaluma ennyama agali ewamu geegakola ki geegaluma ennyama kasita mwekuŋŋanya mwenna ne mukola statement ne mulasaasaanya obujulizi bwonna kigenda kukola impact y'amaanyi okusinga bw'onookola individual statement teri agenda kutegeera olw'ensonga abantu bagenda gati oyo alwanirira kafooke ng'omuntu abantu bagenda kugamba nti obadde olwanira kafooke ng'omuntu so tofudde ku kinyusi ky'eggwanga lyonna kyenjagadde obbagamba kansule nti mukifunye bulungi n'olwebigambo ebyo saagala balwisaawo kubanga nze kikerezi njala mukama bankuumire naye munoonye Jebbi Walusimbi wonna waali mumutegeeze ebyakkiriza bibyenga omuntu ffe tetubiriimu Abaganda tetubiriimu bazzukulu ba Buganda tetubiriimu kubanga enkwe zisusse era nja kujjanga wano mbalangira enkwe ne Jebbi Walusimbi ngenda kulangira enkwe mpaka kuwulira bubi obadde osobola okutuula ewwa n'ogaana omulimu ogwo mwetaba mukutta Ben Kiwanuka Abaganda era nga Museveni mwali n'obote mwetaba mukutta Lutakome Andrew Kayiira nga Museveni mwali mwetaba mukutta abantu eruweero Museveni nga mwali abantu abaffe Kayunga Jebbi Walusimbi waliko nga gwe Katikkiro abaafa tewakondemminga wasirika busirisi olwaliro ku myaka 7 pulasi nga muzzukulu wa Buganda abadde asobola okununula Uganda ne Buganda okize kya vice president nga ate yawangula okimanyi
nga n'ebikolobero byonna ebikoleddwa mu Buganda essaawa zitosobodde bikolo tosobola byogerako kiki ekikufuula nti ku ssaawa zino ku myaka gye gisembayo mbw'ogenda bakuwa vice president okulinga Abaganda nkugambye ogenda kulinga nnyoko jjajjaawo ssengawo kitaawo so si Baganda ekyo tukiganye ffe tumanyi omuntu omuganda yawangudde akaluye Kyagulanyi Ssentamu era Museveni ekyo meeting gye mbaddemu n'abafere bannammwe yiyo nga mmwe kyovula walonze Simanyi n'akulira agenda presidential advisor ku nsonga z'abataka kankusomesa Museveni abataka mu Uganda be bakuuma n'okubeeza Obuganda omutaka tadda mu kopi oba sewajja okwota kubanga omutaka ye next oba yadda mu bigiri bya Ssaabasajja Kabaka bw'aba taliiwo bw'oba alonze omuntu obadde Edward Bosa na Joyce Nabbosa Ssebugwawo mbu kati yakwasaganya ensonga z'abataka ye advisor ku nsonga z'abataka nga tolondanga kwasaganya ensonga z'Abanyarwanda ono kankusomera message yange bw'ati Nyandi Soferiti Bahabulwa has appointed Henry Lutwama as a special presidential assistant and coordinator of Bataka in Buganda based at the State House. The appointment has taken immediate effect according to the confirmation letter from the Minister of Public Service issued on the presidential directives. Yono. Kuma inaruwa mmanyi. Ono. Mbiyagendo kuba ya Museveni amagezi ku nsonga z'abataka. Oyo. Mbiyagendo kuba Museveni amagezi ku nsonga z'abataka. Mu Buganda, bw'okyanga gavumenti ebeerawo, mwali muwuliddeko ekifo kyonna kye bayita nti ono advisor ku nsonga z'abataka. Kati njagala osooka osoma photographic interpretation y'ekifaananyi kino. Jeddu Olusimbi ngenda kutera ekifaananyi kya Mukama Museveni eyali yeesimbye obwentoogo bw'ati. Kati gravitational force etandise omusika agenda omuntu atandise okuva mu shape ya human being ng'agenda fuuka ya koopo mulambo gw'okkiriziganye naye at this current situation mu Uganda. Museveni abadde nga bw'ati. Kati gravitational force emusika atandise okukkirira bw'ati body shape mulaga nti olina okugenda mu ntaana ogenda kufa gw'okkiriziganya naye nga Jeddu Olusimbi waweerera abaana olina abaana kiki ekikutwala mu buvuyo bw'okuba nga olya mu nsi y'olukwe huyo gravitational force emusika atandise okwewetanga ekitoogo agenda oyo golaba atandise okugooma golaba agooma wuuyo avudde mu sheepu oyo kitegeeza spinal cord tekya coordinatinga na mutwe na body ono anaatera okufa. Eyali asobola okwesimba obutoogo takyasobola kuyimirira ogwo muliko ogwo mumalirako obudde mbwogeze bakuba vice president. Muli basajja babiri nnyo. Jeddu Olusimbi ne Katonda gyali akulaba olidde mu Buganda olukwe olidde mu muzzukulu wa Buganda olukwe naye kamwa kabikasa siroganda olulimi olwange lutonzi nga tetunnatuuka mu gwakutaano gye mugaje muyinza okulayirira wayinza okuba ekintu wakati awo naye nkulayira obuyinza obutamalaako nkulayira oyinza obutamalaako kuba kati manye essimu zigenda kukubirwa ne ku mulirwana abantu bagenda kutandika okufujja endusu kino ne ku mulirwano w'osula bagenda tandika okufujja olusu ate weegendereze ebyotandise ogamba okkiriza abantu bagenda kutambulirako kati ojja kubeera ku mukinga busingali bwa Museveni kyo kigambye naye nze nga nkulembera bajjajjange nkukolimedde
nga nkulembera bajjajjange wajjebbi walusimbi nkukolimidde wadde bagante bikolimo beko tebitaka munye zo olulimi lwange lutonze nkukolimidde ekineekutokako kyonna ojja kukwasako emeka nkukolimidde sina kyengenda kukola wabula olulimi lwange lutonze mu kulya mu Buganda olukwe nkukolimidde n'okulya mu muzzukulu wa Buganda olukwe nkukolimidde Abaganda basse tubala miliyoni olumusi zisuka mukageza Abaganda basula ku fuuti 25 baba tuteketa kali tutegwa otudde naye eyasalasala mu Buganda Sabanyala namuteeke Kayunga Sabaluli namuteeka eri n'akwata ekkoki n'ateekayo kabaka waayo Buganda bamusalamu ku mulembe gwo Jebbi walusimbi abantu bagenda kufujja olulishi nze byange mbyogedde siriddamu olulimi olwange lutonzi ndumanyi nze nkukolimidde ebinaddako gw'onoomanya ebisigadde bannansi Abaganda baddembe okukolako kye baagala mu kkubo obwo kubanga tukimanyi bulungi nnyo n'abaali mu Buganda okwo tubakomekereza bulungi nekino Abaganda bonna bandibadde beesambye edda gavumenti ya Museveni na kimu kyonna ekikwata ku Museveni Ssaabasajja Kabaka embeera gy'alimu tugiraba ani yamutuusaawo nkubuuza ani yatuusaawo yaliko mukamaawo se Museveni yamuwa obutwa ng'asinzira mu Paro State y'Emmengo ne tuva ntu mu Luwandi okuva ku makya mpaka lwaggulu okumala emyezi mpaka lwali wano wavaayo n'okola statement bajja kukuba amajja agenziriza ye mu Buganda ki wogenda okwogerera Buganda bulida bwogenda buno obutwaguddwa Museveni Musime tukakanya Baganda, he can speak to Baganda, he calm down the Baganda. He won't, because he doesn't represent Baganda. Museveni, the appointment of Jebbi Walusimbi as your vice president, we the Baganda, we are less concerned about that gentleman, because he betrayed Baganda a long time ago. During the Kayunga riot, you used him up to now. All Baganda have been chased out from their land. They are no longer invited to all government jobs. They are not invited in any government offices. In the army, they have been dropped out. In police as well. In other all government institutions, Baganda have been chased away. So now we are appointing the only fake Muganda, because you compromised them to come that he can cool down the Catholic Church. He can cool the Baganda. No. That can't happen. He doesn't represent us. He's going to represent his family and his relatives, not Baganda. We are more than that, and we are focused. We elected Robert Kyagulanyi Ssentamu, and he has his own cabinet, not your fake cabinet. Because you know it right. Nobody voted you. That's why Simon Byamukama doesn't have the full gazetted results. People voted Robert Kyagulanyi Ssentamu, not you. That's why Byabakama hasn't yet gazetted the full results of the 15th of January 2026 elections. Because he doesn't have results. No, you didn't win anywhere. Now you've taken over the country by using military and order from above. Everyone witnessed what has happened in Masaka. You ordered the RPC and the returning officer and this fake Smite Musime judge, who is a fake man. How dare you conducted the recount on the weekend days? How dare you recount the votes when all the almost eight ballot boxes were tempered, and then you continue with the recounting of those votes? The RPC of Masaka refused. You chased him away. The returning officer refused the recount. You chased him away. You instructed the fake Munyarwanda judge to continue to place the recount by all means.
This is the statement. Muzo kwate mwagitegedde. Nga nfundikira naye ko mbadde sijibazanyidde. Kanjibazanyire muliko mutegere muno ofuba ono musajja. Kanjibazanyire wano. Bien bien. Kankabazanyire wano mukala bulungi nnyo. Yoyo mukyala goba byakaluke Masaka. Wanga temukyali wosanga bwenkanya bwetubanga ku koti tewakyaliyo bwenkanya RBC mu region eno yagobeddwa kwate yasobola kuyamba kibiina ekiri mu buyinza okukibbira obwo. Returning officer bamukubira essimu nga tuli ku Tale Center njogera kino with authority nga bamugamba declaring ettameere n'abaga nti namaze dda okudisplayinga results zino and 90% results zimaze okufuluma omukyalo ono awiiminze ne bamugamba gezaako kyusa omusajja n'akwata omusaala n'agenda n'asaala. In fact that night I think yagenda n'asaala emirundi esatu okutuusa bwe yava mu kusaala okwokusatu najja n'adeclaringa with or without their orders. Era yagamba ku ssimu abamuli okumpi n'abaga nti nze na trainingibwa bino bye muŋŋamba si bye nina okukola na trainingibwa okukola ekituufu. Najja n'adeclaringa immediately nga ne 11 polling stations ezo zibaclaiminga bambi tezinabakola ki kujja kubanga yalabanga pressure emukoze eki emuyitiriddeko. Right now yagobeddwa ali ku katebe. So ebintu ebikolebwa president yafulumizza statement sincerely n'agamba nti nakubye RBC w'e Masaka ne returning officer kubanga babbira Nuupu obululu. Era kaakati returning officer namukyusizza ne RBC namukyusizza nga n'omusango guno tegunnaba kuwulirizibwa. President ali on record agamba nti yagobye bali kubanga tebayamba NRM kukola ki kuwangula. Bakiyamba buyambi RBC omulimu gwe kulaba nti NRM erina okuwangula mu kitundu kino. Where was RBC's role mu kalulu kaffe? So basebo ne banyabo tetugenda kusirika ng'ebintu bino bikolebwa mu ggwanga lyaffe. Tetugenda kusirika nga abakulembeze abandi badde ekyokulabirako ate ne bakutteewo omumuli okulaba nti bavayolatinga rights z'abannayuganda batyoboola amateeka g'eggwanga bateekawo obutali bwenkanya. Zombitegedde. Kati mbadde ndakinalabidde kankibanyonyole. Mu lunaku lwe balumba amaka ga pulezidenti nga taliyo ng'eriyo omukyala we Babi Itungo Kyagulanyi, abasajja ba Muhoozi nga ne Muhoozi kwali batwala academic qualifications za president zonna, ne batwala ensimbi enkalu, ne batwala ebyapa by'ettaka byonna ne babitwala, ne batwaliramu n'ebitambula by'abantu abasinga obungi, empapula oba travel document bazitwala ezisinga obungi. Kati okusinziira ku intelligence gye nnina, bagezaako nnyo okwagala okutandika okukyusa oba okusabotaginga property za president nga bayita mu lands. Era bali mu contact ne bannannyini mataka ago buli kimu batandika omucompromisinga okugenda against ne president. Kati njala tegeeza Museveni, ettaka teritambula era terisenguka. Buli muntu alina endagaano ye y'ettaka oba buli muntu alina ekyapa kye. Kati gwe okujja mu nju ya Kyagulanyi n'obbamu ebyapa by'ettaka, n'obbamu travel document, n'obbamu academic papers n'ebintu bino bitwala, tekikuwa legitimacy and you own those documents or you own those properties. No, it just makes you to be a fool. Muhoozi, the acts which you practice right now makes you to be a fool. No jano baby byapa byamusajja kati muli mulandizi mugezaako kunoonya bannannyini mubatiise batandika ogenda against the president. Tekigenda kujja bwannannyini ku kike. Travel documents zonna mwazitutte ezimu mwazisaasaanyiza. Academic documents zonna mwazitutte mugenda zikozesa. Academic documents zisoma Robert Kyagulanyi Sentamu. Land title zisoma Robert Kyagulanyi Sentamu. Travel documents zisoma Robert Kyagulanyi Sentamu. Ne banne kiki ekikutwazisa empapula z'omusajja ku ddiru ki? Kiki mwe temwagalira kodera muntu ali bulungi nga talidde ku ssente yammwe tava mu famire yammwe? Mbuuza, temwagalira kodera muntu nga ali bulungi talidde ku ssente zammwe tava mu famire yammwe? Temwagala ku muntu nga ali mu mbeera eyo? Mwe temwagalira kodera mulaba?
mubadde temukimanyi batwala ebyapa bya president ne batwala academic qualifications ze ne batwala travel documents ze zisinga obungi n'ez'abantu abalala babadde atereka ne bazitwala babirina ne sente enkalu zaalimu enti enkalu ne bazitwala ezize nga president bazitwala ezibadde zimukuuma nezikuuma ffe sente bazitwala kibaaleka bwe bulamu bw'okobbolekera omukyala ekyo mbadde temukimanyi nakyo nkibagala mukitegeere Mukama Katonda tusaasire sina bingi byensobola bagamba munansonyiwa eddoboozi ndikozesezza nnyo mukaba 13 mpeera musule bulungi mweraba